Beyond the newsroom, where untold story is revealed. BTN Media Beyond the newsroom gwe mukutu semakutu kwoli omulungi atulaba era tugoberera mu bitundu by'eggwanga lyattu Uganda ebyenjawulo. Nze Dini yagenda bansi n'okubanga ate mbabuuzako okwoteeka okubanga mbaleetera ensonga z'essemasonga nga bwe zitambula mu ggwanga lyattu lino Uganda, akwoteeka ensi yonna okutwaliza awamu ennaku z'omwezi lumu mwezi gwa munana mwaka 2026 nagwo tugenze maaso n'okuba ate nga tugutambuza mpola mpola. Happy new month to everybody. Tugenda bansi n'okubanga ate atugoberera kwoteeka Ebuvanjuba nebugwanjuba ewaka wasigalawo ewasinga. Beyond the newsroom gwe mukutu ogukuleetera ekyo ekisinga katiranga naffe ng'oyita ku noti 771 453 688 ne noti 744 26 41 na bino bikulu tetulanga bafere tetulanga basawo ba kinnansi n'abagwa mu koowa eryo. Mwebale kutuwagira. Thank you. Ate atugoberera kwoteeka oyo nno atulaba entakera n'ogamba nti ffe mukutu gwe weesiga okubanga gukutuusaako ensonga zonna eziba zigenda maaso n'okubanga ate zitambula. Olunaku olwaleero ensonga mpitirivu nnyo nnyini ddala zetugenda ogenda maaso n'okubanga ate twogera ku banywanyi. Omubaka Lutamaguzi Ssemakulu aliko ebigambo byagenze maaso n'okubanga ayogera. Futu soja eyawunye ekkomera alombojja ennaku gyayiseemu eyo era n'okutulugunyizibwa kwe bagenze maaso n'okuba ng'ate bayisibwamu. Kaakati n'ebyono okutta kwa omubaka Hon Namugga byeyongedde okubeera nga biranda ebyema ebipya ebizze Kasolo wuuno bamulumiriza. Naye abaffe tunaakomawa. His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu the Ghetto Gladiator Bobi Wine Ngobi Swaibu avuddeyo n'agenda maaso n'okubanga ate aweereza obubaka Dr Karokiza Besigye mu mbeera gy'alimu mu ICU mu ddwaliro. Ono nno Bobi Wine takomye awo, agenze maaso n'okubanga ayogera ebigambo bibadde bingi kwatadde okubanga amugumya n'amugamba nti bino byonna olunaku lugenda kukya nga biweddewo era ensi yonna egenze maaso n'okubeera nga ate yegeka amaaso kwebyo ebitambula era ebigenda maaso mu ggwanga lyattu Uganda. Weewaawo wano nno wensinzira okusaba video soko gyempera like okiwa like bejja kuduka emisinde mingi etuke kubulisa kinoomu asobole okubanga agifuna ate era nga agiraba mu ngeri yemu naawe atugoberera era nga gwe mulundi gw'ogusoosola video zaffe. Njagala okusaba osubscribinge ku mukutu guno obeere nga ate yotambula ng'oli kitundutundu kuffe era nkujjukiza nti tulina omukutu gwaffe ogwadde ne exclusive. Tumuna wansi mu comment section ntaddewo link ebegenda tu drivinga directly osobole okubanga ate weefunira ku nsonga nga bezigenda maaso n'okubanga zitambula mu ggwanga lyattu Uganda. Weewaawo nze Dini BTN Media Beyond the newsroom wano wenjagala tugende maaso n'okubanga tutandikira mu bigambo bya Honorable Lutamaguzi Ssemakula. Sooka biwulirizeemuko katini ate omanye kiki ekyo kyengenze maaso n'okubanga ate nkuleetera. Wuliriza tubiwemu akadde katini. Bombeere nerwo tutya ate tutya kiki ekipya ky'olabawo. Abantu babawamba bulijjo wali bawamba abavubuka wali eri ngandaba ne babatwala ngandaba bweti ku mirambo tugirabe. Nze nva mu nsi y'obuwanga ensi y'eruweero. Mirambo tugiraba, abawambibwa tubalaba, abatwalibwako obugagga bwabwe mu luyaye tubalaba, abatwala ettaka tubalaba, abataddewo akakundi k'abammanerenda nga bokka boogera olulimi lumu mu ggwanga lyonna ne batwala ebintu by'abantu tubalaba. So there is nothing luli twalinga tubitya ekintu bw'oba okitya kitegeeza it is new in society. Naye ekintu kasita kifuuka nomo lawlessness neefuuka nomo nti it is normal to kidnap anyone at any time. Ekyo kiba eyensi eba egenze. So kakati wano tulinga abali mu Beirut eyo gy'owulira nti omuntu najja okuwamba omuntu nga yeesibye akakookolo naye nga ayambadde ebyambalo by'amagye g'eggwanga ebimanyiddwa nti bino byambalo bya security naye nga yeesibye akakookolo. N'obuuza omuntu nga bamuwambye eddaawo waliwo poliisi nga kati bw'obadde olaba Oweekitiibwa Mwanga Kivumbi bamuwamba poliisi weeryawo naye ng'egamba temumanyi gy'ali n'amagye gagamba tegamumanyi wali. Kati oba kibinja wano waliwo bayeekera mbu kiboleesa mbu abayeekera bamuleese ku poliisi ne bamusuula waawo poliisi n'eryoka emutwala Butambala. Mwanga Kivumbi. Kwa sijja kugamba nti basiikale, sijja kugamba bapoliisi, abasirikale bagamba sibe bamukwata n'abapoliisi bagasibe bamukwata naye tugamba nti waliwo abayeekera wano. I believe they are rebels here because you can't convince me
in a society where we have non-security agencies, someone can come and kidnap someone there, then atenga ta kidnapping the ordinary citizen, ne one of the senior citizens of a country. Kakati ebyo byonna weebiri naye ate tebikyatiisa nze kati ne bw'otta omuntu si kipya baba temula bulijjo tulaba ne bw'omuwamba si kipya babaleeta bidroni ebiwamba ne bagamba bwe bamutwala mu basement n'olaba abeewaga ne bw'obba omuntu si kipya tuyiteeyo yonna ettaka ly'abantu lyonna litwaliddwa abantu babatutteko n'oweebuuza nti ono yajja ate wano nti alinawo zisiko ya mailo azifuna atya nti be baalwana so kati erisinaasingi nikyo kyosobola kuŋŋamba obwavu mbulaba abantu babaavuwaziza nti waliwo section y'abantu abalina okubeerawo nga baavu nti ate waliwo section y'abantu nti bino byonna ebiriwo it's now a song of the day luyimba bannansi lwe bayimba bwe buba bwavu kiwamba abantu n'ebirala ebiringa bwe bityo Honorable Lutamaguzi Semakulu agamba nti nze eyo yonna embeera ngiraba eriwo mpawo na kimu ku byo kyengenda maaso nakubeera nga nti lwaki nti era nga bw'obitunuulira nga bwe bigenda maaso n'okuba nga bitambula mu ggwanga tuzze tubiraba era byebyo ebiriwo ate era ekyennaku nti mpawo na kimu ku ebyo kigenda kugenda maaso nakubanga kikyuka okuba eggwanga lyattu Uganda lyadobonkana dda era lino eggwanga we lituuse mpaawo n'omu akyagera maaso nakuba ng'alirinamu oboolyawo essuubi olunaku olwaleero His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine yaweereza Dr Besigye obubaka mu ddakiika nga 15 emabega awandiise bw'ati ng'ayita ku mukutu gwe gwa X agambye nti as Dr Besigye lies in an ICU room fighting for his life, let's not forget that the stated intention of the Museveni regime is to murder him. Dr. Besigye Bobi Wine agamba nti olwaleero nga Besigye agalamidde mu ICU room nga arwanira obulamu bwe leka tuleme genda maaso nakubeera nga twerabira nti ekigendererwa kya gavumenti ya General Museveni kwe kulaba nga mwanattu bamusaanyaawo. Museveni's criminal son, who drives pride in being a face of evil, has been clear that Besigye will only leave prison in two ways, either in his coffin after we hang him or shoot him, or on his knee apologizing to Mzee Museveni. N'agamba bw'ati ente mutabani wa Museveni omuzzi w'emisango agenda maaso n'okubeera nga mwanattu atambuza amalala ge era ng'agamba embu Dr. Besigye wakufuluma ekkomera mu mirundi ebiri gyokka. Okufuluma ekkomera ng'ali mu ssanduuko nga bamaze okubeera nga bamuteeka ku munyaanya oba sinakindi ng'akubiddwa amasasi oba ng'amaze okufukamira ku maviivi ge ne yeetondera General Museveni. So that's why they have denied him bail. Nti eyo y'ensonga lwaki amiddwa bail, dismantled his legal team and handed him left, right and center. Nti eyo y'ensonga lwaki bagenze maaso n'okubeera nga bakwata ttiimu ye ey'abannamateeka ne bagimuggyako ne babakunyaakunya ne babasuula eri ne bagenda maaso n'okubeera nga musajja wattu bamukoza akajiri left, right, center nga takyalina bwekyusizo. The world must not stand by. The world must not stand by. What is happening in Uganda is catastrophic. Let us use every avenue to speak out, protect, and agitate. One bloodthirsty family must not be allowed to torture, maim, murder, and hold a nation at
a ransom without consequence. Agambye nti okusinziira mu bigambo bye Bobi Wine Robert Kyagulanyi Sentamu Mitembo ng'ayita ku mukutu gwa X ajjukidde munywanyi we Dr Kanokiza Besigye era n'agamba nti ensi leka tuleme kubeera nga tubikkibwa katambaala ku maaso kulaba bino ebigenda mu maaso tubifuula ebya bulijjo tugere mu maaso n'okuyimusa eddoboozi lyaffe nga twogera era mwanattu muleme kuleka oba oliawo famire emu kanywa musaayi okugera mu maaso n'okuba nga etulugunya bannansi n'okulaba nga ebakoza akajiri mu mbeera efaanagana bwetyo. Naye bwe ndabye tweet eno enzijukizza ebigambo bingi era n'enzijukiza who Dr Kanokiza Besigye was to Museveni era n'enzijukiza n'omusajja ono eyava mu bulamu bw'ensi eno n'ebigambo ki byayogera ebimujjukirwako. Sooka owuliriza statement. Police has a right to shoot you and kill you if you reach a certain level of violence. Can I repeat? Police has a right, or if you reach a certain level, they have a right to shoot you and you'll die for jail for nothing. All weapons are designed, unfortunately, for human beings. And that's why they are armed. Please know that. Officially, constitutionally, armed. So I have no apologies. Jeno tumwine yayimirira bulungi n'agamba abonno bobe yali asuubira okuba nti essaawa yonna basobola olekulira obulamu bw'ensi eno n'abagamba nti poliisi erina eddembe oba okukuba amasasi n'okukutta. Police has a right to shoot and kill you. Kino nno kyawawaza amatu ga bannayuganda bangi era buli omu we yali yasigala akonkomula amatu nga endiga etenda enkuba. Bannansi abataali na bwogerero n'amaanyi basalawo kufukamira ku mavivi gaabwe ne bagamba nti ai guluddene gwe yalamula ensi eno kabamba ggulu okutali mpagi yadde tuyambe oba oliawo abantu bano bakwase ku ebyo bye basaba. We twogerera akaakano musajja mukulu eri tumwine bangi be yasookayo n'abo be yagamba ng'ebyo kati bw'oba ojjukira nga naawe okola byokola. Remember there was people who are more tough than you. Era abantu abaali batawunyikamu bannantawandwa mu kamwa. Naye kyakuyiga ki ekiva mu Besigye yayagala Museveni n'alwana naye twamwagala nga talina kantu konna kakola ki. Abasinga okumwagala olwaleero bamwagala ng'ayina kakola ki ayina. N'olwekyo bw'oba oyagala babagamba nti munno mu kabi eki ye muno ddala munno w'ekigambo NRM ye mukyala Gertrude Njuba. Bajenozi bamanyi tetuli mu kulwanagana nabo. Olunaku lumu Dr Kanokiza Besigye yavaayo n'ayogera n'agamba nti Jeno Museveni twali naye nga tetulina kye tumwagalako wabula gwali mutima gwa kwagala nsi yange. Nalaba ekiripu endala nga Besigye agamba nti nze saagenda mu nsiko kulwanirira Museveni kulwanirira kiri wabula nagenda mu nsiko kulwanirira eddembe lyange. Naawe obe n'eddembe lyo nga munnayuganda kulwanirira ddembe lyange nga munnayuganda. Ne rights ze essaawa eno zimuggiddwako nti kyewunyisa okulaba ng'omuntu eyajjanjabanga omuntu aleme kufa olunaku olwaleero nga yamutadde mu kkomera mugamba oba ofafa era nga ye muntu amutulugunya amutuusiza mu mbeera eyo efaanaganako ko bweti. Kati ate olwo gwe awoza mbu esimanyanga good servant of your master. Never. You will never be a good servant. But one day, one time, that very master can turn around you. Nolaba ate embeera bwegenda maaso n'okubanga ekyuka. Ne mu byonna Dr Kanokiza Besigye njagala tugere maaso n'okubanga ate tumuteeka mu ssaala. Aguludde naye asobole okubanga amuyamba sinakindi yasobole okusomoka. Embeera gyagera maaso n'okubanga ayitamu kubanga yo sinnonje. Waliwo nno abadde eyo bo ne bagamba nti
nze nva mu Western, nze ndi kino ndi kiri, muganda wange nga tebinnakubaako nga tebinnaba soko wulirize wano katini ebya Kasolo. Honorable Haruna Kasolo amanya ge bapita Lumbuye. Tulina obujulizi bwe twagala okujjayo nga bukusifu. Obukulumika mu mivuyo gy'okutta abantu. Omwami ono bw'osindise okweganga Honorable amutte bamuyita Lumu nga firing squad eye Masaka. Yayina mission ne banne aba firing squad okutta Honorable Namugga Goret. Mwami Gwerumu oli ku timu ya firing squad ya Masaka. Bakuwadde mission ey'okujjawo Honorable Margaret naye kimanye nti okalya ddakadda government ya mwesigaza akasira mpawe kaaga. Singa ekintu kyonna kituuka ku mukulembeze wa National Platform naddala Goret Namugga Honorable Haruna Kasolo Lumbuye recently wano twavaayo Honorable Namugga n'atutegeeza bulungi abantu bano wammanga okulya Nifa Kawoya, Haruna Kasolo, Dezi Byuma n'omwami awo omulala nga bwe baagala okubeera nga bamutta era ne meeting ezimu ku ezo bazituliza ku hoteli emu eya musajja mukulu Haruna Kasolo. Lumbuye afuddeyo Namugga n'atutegeeza nga mu kulonda akalulu k'aba chairman bwe baasuza aba sharpshooters babiri balambirira ku kyalo walondera era ewa kansala omu n'amutubuulira n'omutubuulira amannya. So kati olwaleero Lumbuye akomyewo n'aleeta information eri crucial n'omwami oyo Lumu oyo n'agambibwa okubanga y'omu ku bamasonary gwe baagenze maaso n'okuba mbu nga bawa eddimu ly'okulaba nga basaanyaawo Goret Namugga. Anyway, Honorable Goret Namugga tukuteeka mu ssaala era tusaba Guluddene agende maaso n'okuba nga akukuuma akusobozese okuyita mu bisiriko ebyo byonna by'oyitamu. Tukimanyi nti kaba kaseera kazibu nnyo nnyini ddala. Sooka owulirize ebigambo bino omanyi mmwe mwefuula nnyo abali royal but you're not. Yes, read it. I want you to read it for yourself. There is a district in Western Uganda called Isinjiro. It has got 6 members of parliament. It has got 6 people in the National Assembly with 1 minister. It is the most suffering district in Western Uganda. But then they come forcing people that every Westerner or every Mnyankore should support Museveni and NRM. Me, over my dead body, I will never do that. Because imagine 6 members of parliament that are in a National Assembly. There's no clean drinking water. There's no functioning medical facilities. There is corruption. There is rampant land grabbing. There is every evil thing. People are killed. People are forced to support this particular candidate, or they are jailed. That is NRM. That is how evil NRM is. 6 members of parliament. They all belong to NRM, but there is nothing functioning in the whole district. Imagine. During the last days, everything shall be revealed. And I want to tell you this. Buli kyokola kikole naye ng'omanyi kijja kudda olunaku olw'enkya. Abawestana nabo bagamba nti abannange muleke tusibako bintu. Bannayina ffe tuli bubi. Tetuli bulungi wadde akamu n'akeddagala eno gye tuli. Ewaffe tulina mu Isingiro ba MP mukaaga balambirira mu Isingiro district emu. Minister omu naye bw'otuuka Isingiro weekaabirako kubanga ate eri walinga Katonda gye yerabira edda. Kati gwadda wano n'osuusuuta mbusuusuuta suusuuta oba kikulekawa I don't know. Kankuwe video eno wuliriza foot soldier ono bw'annyonnyola engeri gye yatulugunyizibwa mu basement. Musitwago mpozi okozesa linnya ki? Obulamu bwanga we bwafiira era we byayonoonekera. Kasita yakona ku nsonga za Sitwago. Naga mpozi okozesa mannya ki? Akubuuza ebyo ku laptop kuli ku sikuuni gy'alina waneeno. Olwo akuwadde ne gaapu gw'okola ki? Weerabako. Ogavuma boti platform anaye kwoli. Kubanga atuuse ku kinyusi. Gyokozesa mannya ki? Ne mugamba
kati mbasina bakutandika kwogera mannya nagamba nonno wanono waliwo obukwakulizo bwawo oba gano ge mateeka agatutumiddwako okuleeta oba okutwala eri bakama baffe bakututumye one jona akomye okugonda jogenda okukoma okwanguyirwa akazannyo kano bo bakayita nakazannyo kagemu kali awo puzzle kati nagamba ekisooka tosuubire muntu mulala yenna kununula okujjako tosuubirayo muntu mulala yenna kununula katonda alina okununula ali eri yakututumye mbu katonda ali bo balina katonda ali eri yakututumye kati awanziramu ambuuza amannya gange ne mugamba nze Mpalanyi Michael twagala liri erya sitwago liri ne mbagamba nze NUP Infantry Commander 003 yegwani nangamba gadde mumpulire nti nze Mpalanyi Michael kati bwe nakona nga kumanya ga Mpalanyi Michael tagaagala nnyo ayagala liri nangamba nze NUP Infantry Commander 003 abo bonna nga bwe baalimu ne batumbuka ne baseka nagamba lindako mujasi waffe watubulako yagamba ta mujasi waffe watubulako ebbanga eryo lyonna bulijjo oli eno n'otubulako bwotyo yerindako oyina ne ranka oyina n'ennyota ne mbagamba banaye bakama bange nsaba kunsaasira nze siri musirikale wa ggwanga Uganda ate ranka nagamba lindako ku laputopu kuno sokoleke zino nnyota Kyagulanyi yazibawa fe twakube mundu mu nsiko okumala ebbanga lya myaka safuna yadde akayinja ebitogi byonna gw'olina n'ennyota olunaku olwaleero ziri ennaku z'omwezi 18 omwezi gwa kusatu nkulazeeko bulungi nnyo yiino posita ya mwami Kyagulanyi gye yapositinga ogirabye bulungi nnyo era nga kwoli munene ebyambalo byo yiino era bwe mba ngikulaze bulungi n'engiteeka mu kamera ennyota ezo wazeewakana yeeyo eyo ye posita mwami Kyagulanyi gye yankolera olwaleero lwennyini omwaka oguwedde ennyota ezo ge mazima mu butuufu bwayo maye mbeera wa mazima saazeewakana lwaki omusajja nakimanya nti ngudde mu security operatives z'eggwanga Uganda oba gavumenti ne bambi omusajja alina kye yayogera ti bo balwanya ebbanga tebafunanga adde ku bitogi bw'olira interrogations ze bayisaamu abaana bano oba oliawo biyinza n'okukabya amaziga anyway nze Deni tuli ku Beyond the Newsroom mulowooza lwaki mba nsukkawo wano okuggyako okubagamba nti kyemukoze kya muwendo mungi ova gye tutandikidde paka wano munzikirize mbate tusinkane nga Gulude nakkiriza goodbye. Beyond the Newsroom, where untold story is revealed.